Alipoota eyafulumizibwa ekitongole ki Uganda Feminist Forum ey'omwaka 2024 ng'ekwata ku ngeri abakyala gye bettanddemu okwenyigira mu kukola n'enkulaakulana yalaga nti abakyala abakola ebitundu 51 ku buli 100 be baliko emirimu gye bakola okusobola okufuna ensimbi wabula nga waliwo n'enteekateeka endala eziteereddwawo gavumenti okulaba nga abakyala bano bayambibwa okuyita mu National Financial Inclusion Strategy nga yakutambuzibwa emyaka 5 era yatandika mu mwaka 2023 era esuubira okukomekkerezebwa mu 2028. Wano enteekateeka nga ggulo n'endala ezitunuulira abakyala nazo ziteereddwawo wabula abakwatibwako bagamba nti wakyaliwo obunafu wekituuka ku bakyala abali mu byobufuzi okukwasizaako abo abatalina byetaago n'okulungamizibwa okuganyulwa mu nteekateeka zino. Women should be at the table participating in decision making. Naye abakazi kati be tulina mu Uganda abasinga obungi generally they are on the table like menu. Olw'omukaaga lwa Sabbiiti ewedde ensi yonna yajaguza olunaku lw'abakyala olw'omulundi ogwa 39 wabula bba abalwanira eddembe lyabwe bagamba nti wakyaliwo bingi ebitakoleddwa. Okubawo change in the political environment. Erimu okuba militarized dictatorship, wabeewo freedom. We need to release freedom to be like when we were in 71. Dr Miria R.K Matembe y'omu ku bakyala abavuddeyo okulwanira eddembe lya banabwe n'obwenkanya mu ggwanga era twogeddeko naye okumanya eddembe ly'abakyala bwe liyimiridde mu Uganda. My voice is still there fighting for women. And I tell you, I earn nothing. Nobody pays me anything except my God, but I'm there fighting. But these others, that's why they don't even talk when they arrest women and they put them in prison. Matembe yeekokkodde engeri ensangi zino ensobi eziba zikoleddwa omukyalo omu bwe ziteekebwa ku bonna. Abasajja abadde bakuba abakazi ne bababonyabonya. Naye kati omukazi bw'akuba omusajja naye n'amutema n'ejjambiya. Omukazi omubwati abakazi bonna bawedde basobye baki si kituufu ekyo. Waliwo batono abakola ebitali bituufu. Agamba okwesikiriza okuli mu bakyala ensangi zino naddaala abo abafuna omukisa okwenyigira mu byobufuzi ne bafundikira nga bafuuse kyesirikidde ku bitagenda bulungi kiviriddeko abakyala abangi okukosebwa ensangi zino. That it is illegal to put civilian in military courts. Now, all those people at Chankwanzi, the women, the caucus, NRI, they are full of women, but they are quiet, they cannot question me. So the political environment has got to first change. Ategeezezza nti okulwanirira omwenkano kigwanidde abakyala n'abaami okusituukiramu okulaba ng'ekiruubirirwa kino kituukibwako. It is important for humankind and human development and the national development. Kugamba fight for gender equality and women's empowerment. Si abakazi bokka. Bw'ati alaze enjawulo wakati w'omulembe gw'abakyala kaakano ne ku mulembe gwabwe kyokka n'ategeeza ng'ebisoomooza bitaataliza mulembe gwabwe nabo era nga naye nga ssekinnoomu teyayitwako. My father said you can't study alone, not in my house. Nja kugoba onkubye toli mwana wange abawala tebasoma law. So the culture, the attitude, the bias that women cannot do this, cannot do this, kyekali kitugana. Kati we twavaayo ne tufightinga, women can do anything right now. Anokodde ebimu ku bikyasinze okusibira abakyala emabegga ng'obwavu okusuuyira enjiri n'ebirala nga bwannyonnyola. And culture is undermining abakazi neziba constraining nezibagaana okugenda mu maaso. N'abasajja tebamanyi omugaso gw'abakazi, importance and value of women to humankind. Singa bakimanya ne bakitegeera bonna bandisutuse ne bamakinga sure nti omukazi ali delivered. Nze Novusha Bakanansa ne Adolf Semata ku Lwagugudde TV.